Twebaza okunyumirwa ebyafaayo mu kitundu kino tugenda kweyongerayo ne musajja mukulu Kutesa olwo nga banne abafulonasa bamaze okubeera nga bamunona mu balakisi ey'embuya gye baali bamutadde. Ekitundu kino kikutuusibwako bannaffe aba Lubega Designs bali awo ku Jimba Plaza. Bano batunga engoye ez'enjawulo okuviira ddala ku suuti, empale, kafutoni zisaako n'ebirala. Abakulira amagye gano agali ebugolo bya gafulonasa gayaniriza ne sekwaniriza abakulu bano abaali bamaze okutendekebwa okuva emmunduli. Bano mu kubaaniriza baabawa emmundu nga kw'otadde n'okubabulira engeri ebintu gye byali bitambulamu mu ggwanga naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Bano balabika ng'embeera baali bagitegerera ddala bulungi obutafaananako bano abaali bava okubeera nga batendekebwa. Nti Kutesa ne banne ekyabali mu bwongo kwe kubeera ng'ebirowoozo bye balina bye by'engeri munnamagye gy'alina okweyisaamu obulungi ssaako n'okulaba ng'akuuma eggwanga lye. Wabula bano bwe babategeeza ebyo babasekerera busekerezi ne babategeeza babyerabire kubanga boolekera lutalo akadde konna. Nti eŋŋambo zaali zaasaasaanye nga bakikosi maalumu bwe bateekateeka okuba emu ku nnyonyi ezaali zikomyawo bano abaali bava e Tanzania. Nti wabula inteligensi y'eggwanga erya Tanzania kino bwe yakitegeera n'ekyusa bano engeri gye baali batuddemu mu nnyonyi, ekintu ekyabeerera bano ekizibu okumanya ekyaleetera bano abaali bateekateeka okuba ennyonyi eno obutamanya nnyonyi ki bye baagala okuba mu baali batudde. Wabula Kutesa agamba nti oba eŋŋambo zino zaali ntuufu oba si ntuufu, obumu ku bubonero bwali bweraze dda mu ggwanga era nga baali balina kukkiriza bukkiriza ebyali bibagambiddwa. Ng'ebula wiikisi bbiri bano bagende bawummuleko, waliwo bannaabwe babiri abaatirimbulwa emisana ttuku, ng'omu ku bo yali mukwano gwa Kutesa nfanfe. Sekendi Lieutenant George Gift Kalenzi kigambibwa nti yakubwa amasasi emisana ttuku ng'eyagamukuba ye Kaputeni Ageta. Gona amasasi yagamukubira awo ku nkulungo ya Kabaka ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Nti omuvubuka ono Kalenzi baamukuba essasi n'amala essaawa 5 nga tannaba kubeera ng'afa, kubanga musajja mukulu ono Gita bwe yamala okumukuba essasi n'ategeeza nti wabeerawo omuntu yenna ayagala okufa agezeeko okujja okumutaasa. Ofiisi omulala gwe batta ye Sekendi Lieutenant Onyayiti nga kigambibwa nti ono yali ava mu disitulikiti y'Enebbi. Onyayiti ono yali ali mu kutambula ng'ava mu bitundu ebyeruzira ng'ayolekera Bugoloobi ng'era yali ku bigere. Wabula waliwo abamu ku baamagye aba kikosi maalum nga bano baali batudde ku Silver Springs Hotel bali mu kunywamu. Tewali n'omu ayinza kubuulira bano bye baali banyumya, nti naye olwalaba ku Onyayiti yali ayambadde yunifoomu bulungi ng'ataddeko ne pisito ye ku mabbali ku musipi. Bonna ne baleekaana nga bagamba ndiyo Hawa ne bamuttirawo ku kkubo ku luguudo lw'eruzira. N'olwekyo bannaabwe abafulonasa bwe babategeeza nti ebyokulowooza nti bagenda kulabisa kitiibwa ky'amagye ga ggwanga bulungi babyesonyiwe batandike kulowooza ku ngeri gye bagendagendamu mu lutalo. Nti bano mu nkambi zaabwe gye baabeeranga baabawangayo akaseera okuddayo mu byalo by'ewaabwe okubuuza ku bantu baabwe, era ng'abantu mu byalo baabeeranga basanyufu bano bwe baagendanga okubakyalirako. Ekyokulabirako kye kya musajja mukulu ono Kutesa agamba nti lwe yaddangayo mu kyalo ky'ewaabwe baateekateekanga okusaba okw'enjawulo mu kyaki ezitali zimu. Nti abantu baakuŋŋaananga okumubuuzaako ssaako n'okumulabako, wabula ng'agamba nti bino byayongeranga kumukuza biwawaatiro. Tebyakomanga okwo, ebyana biwala ku kyalo byonna byayagalanga kubeera naye nga kw'otadde n'abavubuka abato abaayagalanga okutambulanga naye buli we yalaganga. Nti nga n'ebifo byonna ebinywerwamu ku kyalo nga byonna byagala kumuwanga bubi mwenge gwa bwereere. Nti era by'ebiseera bye bimu bazadde be baayagalanga kuteekawo okusaba kwa njawulo mu balokole oba bayitibwa born again bongere okumusabira. Kale kweggamba ono yawuliriranga nga ddala kaseera kasanyu okubeera nga buli omu amuteekamu ekitiibwa era nga naye yateekangamu yunifoomu ye n'atambula bongerere ddala okubeera nga bamulaba. Ono yategeeza nti kyalinga ekintu eky'okweraga, naye amazima gaali nti kwabeeranga kuwulira bulungi okubeera ng'ekyalo kyonna kiri mu kukwesiga nga nakyo kisanyufu okubanga kirina omuntu waabwe ali mu magye. Wabula tekyakoma bukomi ku bantu ku byalo kubeera nga basanyuka, wabula n'ebitundu byonna okutwaliza wamu okugeza nga mu Western Uganda ne Central Uganda bonna baawuliranga bulungi okubeera nga nabo balina ab'amagye baabwe nga balaba nti ejjogo ly'aba Northern okulowooza nti bokka be balina okubeera mu magye nga balaba kigenda kiggwaawo.
nti era tewali kwewuunya lwaki erinnya lyabwe lyasooka nga bayingidde ensiko beeyita Popular Resistance Army kubanga abantu baali babakkiririzaamu ebyaddala era nga babayita baana baabwe. Tiwabula bano gye baakomanga okubayita abaana baabwe kyayongeranga kunyiiza abakulu b'amagye abaali nga bonna ba kikosi maalumu ssaako ne UPC. Nti bannamagye bano okuva e Tanzania bo baali balowooza nti engeri yokka gye bayinza okuzibamu ebituli ebyaliwo nga musajja mukulu Idi Amin avuddewo kwe kubeera nga bakomyawo Dr. Apollo Milton Obote mu bukulembeze. Bano baali balowooza nti ebbanga musajja mukulu ono Milton Obote lye yali amaze ng'abeera ne musajja mukulu Nyerere ery'emyaka 8 yali ali mu kumuyigirako bingi. Nti wabula Abatanzania ekyo baali bakiraba bubi kubanga baali tebamanyi byafaayo bya ggwanga lino. Akaseera nga kayiseewo bano baali balina okubeera nga bateekebwa mu units ez'enjawulo. Tiwabula okubateeka mu units ez'enjawulo kyali kisalibwawo muduumizi w'amagye, Chief of Staff, abakulu abalala mu magye nga kw'otadde UPC ssaako n'Abatanzania. Nti ba-officers bonna abaali bamanyikiddwa okubanga balina akakwate ku Fronasa baafuba okulaba nga babateekera ddala mu nkambi ezeesuulidde eddala ekibuga. Tiwabula abasinga obungi babasindika mu bitundu ebya West Nile nga kw'otadde ne Kalamojja, nga mu West Nile wali wakyaliyo eggye lya Idi Amin, ng'ate mu kitundu eky'e Kalamojja waliyo obubbi bw'ente obukudde ejjembe. Nti bino byonna baabikola. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti bino byonna baabikola obula nga bali mu kuteekateeka kulaba nga musajja mukulu ono Milton Obote akomawo. Kutesa bamusindika Nakasongola Training Wing, eno bamusindikayo ng'omutendesi. Bamusindikayo nga instructor ng'ali wansi wa Lieutenant Colonel Mwakipesire. Musajja mukulu ono yali munnamagye w'eggwanga erya Tanzania era ng'akuliridde mu myaka. Kutesa yategeeza nti baba Fronasa abasinga obungi bali tebaagala kwambala yunifoomu zaabwe nga bali mu kibuga Kampala. Ng'ogyeko ekyokubeera nti bali tebaagala kubafaananya bikolobero ba kikosi maalumu bye baali bakola ku bantu. Obulangira baakikolanga okwekweka musajja mukulu Kapiteeni Ageta yali yasalawo okubeera ng'atulugunya Abaganda ssaako n'Abawestern. Nti mu kiseera ekyo ekibuga kyali kitabanguse ng'abantu ba bulijjo battibwa mu ngeri ezitaliimu, ng'abantu ba bulijjo babatta mu bintu ebitaliimu, nga kw'otadde okubeera nga ab'amagye bangi buli kaseera baatambulanga ku nguudo nga bakutte emmundu, nga bonna batamiivu bazibu. Ng'olwo omuntu ategeera tayinza kubeera nga yeenaanika ekyambalo kya UNLA atambule naye bamuwalire mu bakola ebikolobero ebyo. Nti ekyambalo kino eky'amaduwaduwa ekya UNLA abantu olwakirabangako baamanyirangawo ekigenda okuddirira kubanga baakyambala nga baakikozesanga okubeera nga bambula abakyala, babba abantu, basobya ku bantu, nga buli kyonna kye basanze bakitwala okuviira ddala ku peeni, radio, emmotoka nga kw'otadde ne television sets. Tisiba amagye ga kikosi maalumu bokka obula n'abamagye g'eggwanga erya Tanzania bwe baamala okubeera nga balwanyisa eggye lya Idi Amin bakkakkana ku bannayuganda ne batandika okubakooza akajjire nga babatwalako ebintu byabwe nga n'okubatta kw'otwalidde. Nti abamagye okuva e Tanzania baali bazze nga bantu ba kisa nnyo aboogeza olulimi olukkakkamu, tiwabula ate baakyuka omulundi gumu ne batandika okubeera nga batirimbula abantu. Nti bano battanga abantu nga bwakusaba essaawa n'ogigaanira nga ye tekyamutwaliranga ssaawa kubeera nga kkuba ebyasi. Mu kaseera nga bali mu kuteekateeka Milton Obote okumawo mu ggwanga asobola okubeera ng'avuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti, kigambibwa nti embeera yali ya bunkenke. Nti era olunaku Obote ono lwe yagenda e Bushenyi mu Western Uganda ebintu ebyaliwo bizibu kubeera nga binnyonnyolwa. Kutesa yategeeza nti ebyaliwo Obote ono lwe yagenda e Bushenyi mu Western Uganda tebisobola kunnyonnyolwa kubanga waliwo okusanyuka mu b'amagye ba kikosi maalumu ssaako ne bachairman ba UPC. Kyokka ng'ate mu bantu ba bulijjo naddala okuva mu Central Uganda gaali maziga meereere. Ab'omu Central baali balaba Tanzania ebaliddemu olukwe okukkiriza musajja mukulu ono Milton Obote okudda e Uganda baddemu okukaaba nga bwe yabayisa ng'Amin tannaba kumuggyako.
Ekyokulabirako ye Muzeeyi Kaganda eyali omuyizi wa Sir Edward Mutesa kabaka wa Buganda. Olwawulira ku Radio Uganda nti Obote akomyewo mu ggwanga yazirika n'afa. Nti bino byaliwo nga Brigadier Andrew Lutaya agenda maaso n'okubiraba. Obote ono olwakomawo mu ggwanga n'atandika kampeyini ze. Kigambibwa nti emitendera gy'okunoonyaamu akalulu yagivaako n'afuulibwa okuba nga yalinga pulezidenti. Nti musajja mukulu ono yaweebwa ebitiibwa byonna eby'obwa pulezidenti okwali emmotoka ezimuwerekera, pikipiki nga kw'otadde n'ebitiibwa ebirala ebiweebwa abakulembeze, wabula nga ate banne be yali avuganya nabo bo baabayisanga mu mbeera ey'okutulugunyizibwa nga babatega zi roadblocks ssaako n'ebirala. Ekyokulabirako, Museveni ne famire ye yonna okwali Muhoozi, Janet Kataha Museveni babafukamiza wansi ku roadblock mu kitundu eky'Ekireka. Musajja mukulu ono Pecos Kutesa yalina kasongola gye baamusindika, amawulire ne gamutuukako nti Obote gy'agenda okubeera ng'anoonya akalulu. Ono gwe baakwasa obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka ebyokwerinda era bamuwa Platoon nnamba y'abamagye g'eggwanga erya Tanzania n'agiteeka mu tawuni y'e Nakasongola ssaako n'obubuga obwali buliraanyeewo. Komanda we Lieutenant Colonel Mark Pesire eyali Omutanzania kigambibwa nti kino yakikola akigenderedde okubeera ng'ebyokwerinda bikwasa musajja mukulu ono Pecos, we yali akimanyi bulungi nnyo nti Pecos Kutesa tayagalira ddala Obote. Nti kino okukikola yakikola alaba obugumiikiriza bwe luddawo gye bukoma. Wabula musajja mukulu ono naye teyali mubi, yateekateeka bulungi ebyokwerinda era bwe yamala n'addayo ategeeze mukama we nti amalirizza. Ono mu kuddayo eri mukama we yamusanga atudde ne musajja mukulu ono Milton Obote. Yakubira mukama we salyuti n'amutegeeza nti amalirizza. Mukama we kwe kumutegeeza nti ne big man gw'atudde naye amukubira salyuti kyokka Kutesa n'amuddamu nti omukulu oyo agira alindako salyuti yejja kujja alinda akalulu kaggwe. Mukadde kano komanda yaseka busesera bw'atyo n'alagira Kutesa afulume. Nti nga wayiseewo essaawa ntono bano baali bali mu kulya kyamisana, nti nga wabula Kutesa bw'atudde atunudde butereevu mu musajja mukulu Milton Obote meeza we yali. Nti naye wano waaliwo katemba kubanga musajja mukulu ono Kutesa yali nga atunudde mu ssowaani ye ng'agenda okusitula amaaso okutunuulira Obote nga naye amutunuulidde ate olwo nga naye bw'agakyusa bw'agazza mu ssowaani ye. Pecos Kutesa mu kwebuzaabuza yasalawo okubeera ng'afuluma alaba ebyokwerinda nga bwe biyimiridde. Wabula n'agenda okutuuka wabweru yasangayo Second Lieutenant Mugumya Mugulumire ng'ate bonna baali beemanyi nti musajja mukulu ono Obote tebamwagala. Bano badda mu kunyumya akaseera kayitewo. Pecos Kutesa kyava abuuza munne obanga anaasobola okumuwa obukuumi singa baasazeewo okuba Obote ebyasi. Nti munne yakirowoozaamu n'amutegeeza nti tewali kakisa konna we tuyinza kuwonera singa oba omusse kubanga abakuumi be baali bangi okusinga bo. Era yazzaako ekibuuzo ekyali eky'amaanyi ddala nti ye singa obeera omukubi erudda wa gye tuddukira.